Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Kasage manyagango mulungi alaba nkwanirizzaako eyakategattako wakadde kano era nga program ya feno enganzi eya extra digest mugoba nsonga tutebwamu ssente abasozo property consultants UG abasangibwa ekirekaawo era nga bano bakugamba nti bagula bya office ebyawaka restaurant ne saloon nga kwotadde amataka n'amayumba banoonyeko ku kibanja kya Facebook ng'oteekamu ekigambo sozo property consultants UG baweereza ekifaananyi kyekyo kyotunda mbeere nga mukwatagana olunaku olwaleero ndi wasanyu okutegeeza ntugenda kwatunyumyamu n'omu ku bayimbi ab'amaanyi mu ggwanga Uganda era nga ayimba music w'ekika ky'akadongo kamu mu luzungu gw'oyinza okuba nga oyita country music omwami Gerard Chiwewa era nga agenda kuba nga atuyisaamuko mu bulamu bwe katini nnyo n'ebizibu byalimu ensangi zino n'obwetaavu bwalimu kubanga buli abeera n'ebizibu abeera n'obwetaavu si bwe guli mwami Chiwewa nkulamusiza taata nange wentyo abatulaba gye muli mwebale kunnwanirira bane n'abamawulire nno n'aba social media mwebale kunnwanirira kubasanga nti mwabaddemu singa nebika nkyali mu safe house eyo kubanga towaviika naye mwabateddeko akazito kirabika ne baloya bange abalukwaga advocates abantu bali balowooza ne bakutte mafene lujuuju atalina bayambi naye sewo abantu baleese akazito kakananga bagamba wayi sajja ono twandibanga ekituufu tumulanga bwereere afulume oyogedde ku social media ku social media eno omanyi otya abakulwaniridde ku social media kwoli saasoma naye naweerera naweererako nyenakoma mupisiri Kasana primary school naye batono nnyo abanga abatatuuse ku mu 6 olw'ensonga nze kanze muguba gwalina okuba ewange abasigadde balina okubanga bagezi kubanga baba balina bakunvuma banvumire ku ssente zange sikumalaga kuvuma zabawerera kubanga ekyo kibi nnyo neba omukazi nga teyasoma toyinza kufumba wange lwa nsonga abaana bange bamanyi oluzungu bajja kujja boogera oluzungu gogambe nti abaana bo banvuma ogende nekyawa abaana bange ku lulwo nze nzekka mugwagwa alina okubeera ewaka atamanyi oluzungu baba basobodde ne batandika okunsomesa nyireyo abato batandise okunsomesa waddayo osoma ewaka osomera waka ate te karantini batugana kukuba endongo tunakolaki abaana bange abato bansomesa abakusomesa bano bakusomesa ki era obanguse muki kati ebbanga abansomesa nabanga kino bakyogera bwe bati ate nno abansomesa bannassale be basomesa nze obulamu nga bunyuma kakati mwami Chiwewa wakoma mu kyakusatu naye oli w'amaanyi nnyo okwenkana abazidiguli ne zi masters oyita mu kitone ky'okuyimba ekyo ekyakubeera n'amaanyi kya mukisa gwa mbuzi teguyisambwa omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala abaana abalina ababawerera bakwatibwa echansi balina okugikozesa basome kubanga omuntu eyasoma abanga kabajoka egiraasi ate atasoma abanga omutayimbwa byonna bwebikwata n'obiziika mu ttaka okuyisaawo emyezi 3 ojjayo omutayimbwa ago bagufuuse mu myufu nga guvaako obuwunga obumyufu kakati akalabirwamuko okajjako ettaka olingiza bulingiza gyokolaki gyolaba kati omuntu eyasoma kati nange nina ekiseera wentuuka nenga ndasana nasoma ki ekyakuviirako emberebezi y'okukoma mu kyokusatu ekasana si kasana kasaana waffe ekikasonda sedi mu Myanzi district awo wali okyamira kigala banogenda waffe kasana si kasana 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 kali luweero oliwo emityana gwe munnasingo musaza lya Ssaabasajja ki ekyakuviirako okukoma mu kyokusatu embeera si za ssaawa eno entandiko zinyumya ate zo mpanvu ndala nnyo tezinyumizi kasaa zino benzitandika kati biwanvu biyinza n'okugwa ku ssaawa nga 12 ate nga tulina by'okuyiya mwogo wakoma mu kyakusatu mu ttaamu esooka ey'okubiri oba ey'okusatu nagimalako ekyokusatu ne lipoota yange njirina okozi omiyira certificate nali wakuna baana 42 banno be wasoma nabo balooya banga bambala bebamu ku balooya bali mu balukwaga advocates abo bakatumba Kristom katumba basoma naye baliyo n'abalala basali gye bali abo balooya bangi bali omwo nenze bano balooya go abasinga nga oba bakusinga abansinga amagezi bo babeeranga ebiseera ebisinga babeeranga balubereberye bo
kubiri kusatu akubiri wa kusatu awo akubiri wentyo somo kiri wayikirizanga mu kyokusatu kino ate senga nasoma kubanga nali nsoma nnyo okubala ne science ng'obitegeera nnyo era ndoza bagamba musanga nali nasomye nandibadde dokita bwe baŋŋamba omulungi atulaba Ibrahim Kasage manya gange tuli ne taata waffe muganda waffe omuyimbi w'eggwanga Uganda omwami Gerard Kiweewa musajja wataba mwami abamulangira tulina omulangira Gerard Kiweewa gusinze ssebo tesaabanyi nakyo ine kyongerako kubanga waffe omwe ojja kunsonyiwa muri basiraamu neffe eddiini yaffe tetugaana kunywa kubanga Yezu yagamba abayigirizwa be ndi mutoole mu nnyoko mwenna kubanga omusaayi gwange gw'endagaano empere oluberera guliibwayo olw'okubeera mmwe n'okubeera abangi olw'okusonyisa ebibi kino mukikola nga lwako nzijukira nange buli wenjukira emigo gye bawutula Yezu mbanjiwayo liita nenfaafagana n'abakawunyemu otandika mwaka ky'okunywa omwenge kafeero yagunjigiriza ate mwana tu kifo kino wentudde wendaba nga kafeero ali yebase wano ng'afudde webakomera olumbe nakyendowooza lyanjigiriza omwenge dda myaka yanga gya 89 olaba bino ebyakafeero byeboogera nze sina ssayo kyange era engeri gye biri mu kooti kubanga nze byange byemanyi ku kafeero bikadde bano bonna abaliwo kasakati byeboogera bipya kubanga nze nabeera ne kafeero nga talinazaala mwana n'omu nsi nembeera ne kafeero nga talinawasa mukazi yenna mu nsi nembeera ne kafeero nga talinakola mu maka gonna mu nsi nembeera ne kafeero nga talinayimba lumu n'olulimba talinakola linnya lyonna nga muntu wa bulijjo yes netubeera naye nga tandituse okuyimba dda mumakola gitasinga ze mukinana mwenda ebyange bikadde kati bano byebaliko ennaku zino kati okufuna bakyala be bannasuuna bamaama babaswazi baani era nga nze mbambirira nze mbimanyi n'okufuna bisirikirwa byonna ku nairofira mbimanyi naye sisobola gamba kati ebyabwe ebyange bwemina byogera bajja gamba bibyo bikadde byaggwako tobireeta naye nga byemanyi nze bingi naye kati ekirungi nti ensonga zaabwe zapawamu kati mumawulire mpulira bagamba ziri mu kooti baliesotinga nebatereera naye nga senga nali nze nga tebyali byagundi yakoti okujjawo enkayana ezo zonna nebiki nali njala kufuna omwana nali njala bafuna omwana wa kafeero omu kwebekakasa nti wakafeero bamuggyeko omusaayi abalala bagezeseze kwoyo bajjeko n'oyo omuvubuka nnende omusaayi gwandikwataganye bandibadde bafuna ekyokukola bwegutakwatagana nze gambye ekyo gwandikwataganye bandibadde bafuna ekyokukola mwami omulangira Kiweewa abantu abali agadde okumanya ddi lwobeeraawo mu mutima n'owulira n'ogamba nti naye omwenge guno kanguveeko naye ne wabaawo ekikugamba gulemereko sina lweŋŋamba niguveeko sikibuuzangako kubanga tebulina kabi ke gunkola nze bwe nnyo omwenge mma ntegeera nnyo n'okusinga kati nga sinywedde bulamu bwonywa otegeera nnyo kubanga bwe mbanga nkutulimba lwange manyize enyimba nze nayeyiza enyimba nze tebambandikira kali kegamba tewali wanjiyinza byenyimba mbyejjira mu mutwe n'abatamivu bantenda esisobola kuyimba luyimba lwa muntu bwe nkwata ekitabo kyange n'ekkalaamu obwongo bwange nenteka n'eccupa egenda otuuka mu makkati nga kirabika nga nyambako kuyiya naye ateredde mu bwongo bwange babukola nnyo era sikiina bwe ŋŋamba so ngunywa sigandi buli kaseera nemba ntamidde no naye ngaera etteeka kizibu nnyo okuyisaawo olunaku abasirikale baali baza ennyumba yange era nakukusa wali omwenge gwange saabatwalayo nabeeraliikirira muna bayinza okukungwira mu byokunywa ate abapoliisi basinga kunywa malwa kakati balabe ku byo kakati abantu abali agadde okumanya oyimbidde ebbanga ddene oli mu mwaka gwakumeka kati ng'oyimba nje nno tolwadde wegambye nti twali ne kafeero mu 89 kati ate ebidongo nze nabiyingira kojja wange yabinteekamu kojja wange bamitanga Charles Semakula yayimbiranga mu entebe gitasingazi yayimba munsigo mulimu nawanteta munsigo mulimu nabengere kojja wange yanjigiriza ebidongo era yanjigiriza endongo nenjiyigira ennaku 3 nzikuba bulungi nnyo nentandika okubeera mu bidongo ebyo ate najjafa mu 89 nga nga gutandika kitalo nnyo kati bwe yafa nenvaamu nengenda neyunga ku kibiina kyebayita Makula Gita Singers
kati kafeero babuleetera nga fe tuli muli bundo akaana akalenzi akatumiko obutunda ebiseera ebyo okusinga byalinga bya mubisi leetayo mubisi n'embalagala wali si abutunda bamwe bino obutunda bwa juzi wano mubisi n'embalagala nga nze gwe batuma nze ndeeta kati kafeero najja ne tukwatagana n'abeera mukwano gwange nga nze gwatuma kati nga tugira nga buli otutambula nga tugenda naye agamba tunywemu ng'ayanywa tonto si bino byawala gisa bimanyi gye yabiigira tonto nga munywa ng'agula omukulu kati nga nze ndaba ntusesewabuuza oli atunda tewaliyo biwomerera ebiwomerera bitobirira nangamba nywako birabikaawa nanga ebiwomerera kati ngenda okunywako bwe nti nga mpulira ekituufu bikyali bito gukyali muto guwomerera manye omwenge ogwo jjajja wange yaguyisanga yaguyofu bikyalo jjajja yatemanga twatema twasomanga bibide yasogola nayisa nga batuwa buli mwana nga banende kuye waffe omwenge sikyakive kuba amanya genyini gentuma fe tuli balangira tutuma namaalwa mazzi nasiwa segamwenge emanya gentuma kati siina nsonga oli eŋŋamba ntulwaki onywedde siba na musango amanya gonna gabambeja nabalangira kati ate oluyimba tolulira alirabangenze balyogera byabwe abalangira nkaga bali kunywako omwenge ekyo kibi nnyo kunywako omwenge nfe mu kika kyaffe n'olwekyo omwenge si mubi singa oba onywa ogw'ekipimo akagundi akaguliko nkamanyi waliwo akagamba akali awo akoluzungu kagaliko haluka ku abuse is dangerous for your health nkimanyi kiri nange mmanywa baba bategeeza ki bangamba abaana bangamba bukitegeeza gwa bulabe eri obulamu onywa omungi kati nange wemba nywedde nywa kiba zinywa zenkomako okunywa ate nnywa zinkozesa byamagezi ate nze gyenkoma okutamira gyenkoma okukola aba tukimanyi n'abantu bange eyo gyemba ngenda okuyimbira bwentuukayo nga tumaze okuteekawo ebyuma bamaze okulega bulungi nye bwe tugenda okuyimbira manye okukyukamukko nenziramu eyo nemabega nga ku mulyango gye bayimbira manye ku mulyango ero baba batundirawo apo mwenge nkoko biki ebyo nenzija neŋŋamba kantulekaawo nga bwe netegereza stage eri n'okwagala okulaba abayimbi abasookawo batandise batyase okunyuma abantu bange nabe nga banyumirwa olusimba nawandiseeko bamemba abapya nga njala kumanya bagenda kutandika kukola batya ogenda okulaba nga abantu bagamba wuuli abansonga muuli tajja kunyumisa tanywedde kati abantu obutanywa bwange nagwo omusango baba tebajja kunyumirwa ogenda okulaba nga batandika nga oli agamba wuuli azze ogenda olaba boboda batuuka batuka batandika okwekuŋŋayo manyi tuba n'abantu baffe nga bavudde olusi walaba nga bazinga mukaaga olusi kati bagande tanywedde ogenda okola waba tanywedde tanyumisa tajja kunyumisa tanywedde tulaba nga yeewombeese ogenda okulaba nga omu ayita oli atunda nga babuuza muzeeyi kyo wanywa kikaaki nga bagamba nti oba nayiro ogenda okulaba nga balesa ecupa nnya muzeeyi abaami bali bagambye nti ecupa zino nnya nga mbagamba banaye mwebale nnyo nti kale taata awe nange ensomula te munange mba nninda ki nga ntandikako emu egenda okuggwamu ngaobonga obutandisa okutereera kati ngenda okulumba wali motomoto baaba kati nze abamumanyi omwenge ne bavaako ate nze benywa omwenge nzirako buzi muzeeyi Chwewa abalala balegadde okumanya bw'ova mu makula gitasingazi waddawa wenava mu makula gitasingazi nagenda waliwo tatanga wamuteberedde ensubuga kibiina ki bakitanga buladde nengenda mu kibiina ekyo so kati wali awo egganga nengenda mu kibiina ekyo tuyimbira omwo twalinga basatu twalinga bana obwana okamu nze nakwatanga endongo omulala bamitanga Robert Kiseka nakwata n'esolo omulala bamitanga Kayemba Lawrence yali abeera bwambe naye bambisye omusumi bonna bafa kakati twandibadde tukaddiye nga tukoze nga tutuuse mu myaka gino naye bafa kakati netuyimba ebyo bwe twayimba bamukaabya olwo bajja ekibibi mu Butambala ekibiina ekyo bakiyitanga Picking Festa and Uganda Guitar Singers kati ne bajja ekibibi ndowooza oba bima byafa ne batakola kakati ne babagamba nti wali mmanga waliwo anti fe twabanga bimuga tulumba bulumbi tewali yakutimba batwateba abantu bategedde nga twazze kati wano olusi okusanga te wano waliwo endongo ennene nga tulina okweyongerayo ngeri mukatwe netuteekawo akagundi kaffe netutandika okukuba endongo abajja be bajja kakati ne babagamba wali mmanga waliwo endongo
nga bagamba tetwakoze tuli awo nga bazze nga bayingidde kati bagenda osanga obwana busatu nga tukola katendongo okufa obufi kakati natandika okuyimba abantu ne basanyuka nnyo kati n'abayimbi abo nyina agenda okulaba nga bajjanga nga banfuwa naye nga simanyi nti bebayimbi kubanga abayimbi abanene twabanga tetutuuka gye bali nga tetumanyi tubalabako ate tewali no bya vidiyo. Bayimbi ki abanene abaaliwo ebiseera ebyo? Bamatiya Lima, ba Sebatta, ba Mukaabya, bangi abaaliwo ebiseera ebyo. Badani mu Entebbe Gita Singers byabanga bibiina Entebbe Gita Singers, Peaking Festival Uganda Gita Singers, Gundi Super Singers, Lukwata Gita bangi group zalinga nyingi zabangawo nga ziyimba neza Peterson Mutebi zaali zikyaliwo Thames n'endala zalinga ekibuyenga nyingi kati ne bajja ne batulaba kakati bwe batulaba Mukaabya n'addayo ng'ayimba ne maama wange kakati Mukaabya yali tamanyi nti bayimba nabo nina bwe mpola ki bw'omuyita kati Mukaabya n'atuma maama wange n'amugamba obwana buli twandisaze amagezi agabujjayo tebugenda kukulaakulana tubuleeta eno mu Peaking bwana bukola bulungi kati maama ajja aŋŋamba Mukaabya ayagala ogenda oyimbire eri mu Peaking nsirika neŋŋamba nsirikire nti tiye nga nange nsanyuka olwagira nga ŋŋenda maama yali agenda nga tugenda naye nga Mukaabya maama amunyonyola nti akalenzi kawantu makakano nkaleesi nga Mukaabya agamba wayo nakalala naye katuza kutubeere ne kano ti watuuka nga Mukaabya nteeka ku stage kakati stage yakasajja ndisanizi oyo mwami Kasajja oyo yali awo yagulanga tape yafulumyanga ziteepu ku street Kasajja Emporium kati yenanyini kizimbe kiri awo Kafumbe Mukasa Road ekyo ovudde ku Usafi naye nga otandise Kafumbe Mukasa Road ekizimbe kiri awo nakisaidia nakivu kyonna paka ku wino wakasajja ng'atutumya tomala gagenda ku stage ye kati Mukaabya nga nteekangayo mu bubba ekyavamu ne kali akalenzi ng'akatumya nga bateekayo mu bubba nga tuyimba nga nyimba abantu basanyuka noli omulenzi naye ng'ayimba nga abantu basanyuka omulenzi oyo bamitanga Kiseka akati twatuuka lumu kati nga Mukaabya mpangayo ku ssente omutwalo oluusi akasanvu nga tugenga buli lunaku lwe tuddayo nga mpayo kasente nga tuddayo nga mbeera busunju wa Mikka kakati Kasajja lumu ajja mu sharing Nsambya twatukoleddewo songa ya misana ng'abantu bajjudde bulungi kakati ku olwo nga nze nsookawo ku stage kakati bagenda okuba oluyimba lw'eggwanga nga Kasajja yayingidde ddala amanyi ebigambo bye bitono yajjanga n'ayingira n'akola waati n'atuula n'asirikira mu bantu ndowooza alabe esho bwekola ki mirimu gye bwegitambula kakati olwatuula ne bakuba olw'eggwanga ne bakuba oluyimba ennyimba eziggulawo zabangawo babona okuba eziggulawo ne banteekayo nentandika okuyimba natandika okuyimba endulu nekuba abantu bonna oluyimba nanyimba lwali lwannaku tebaali wanduulu naye abantu bonna ne basituka entebe nesigala nga nkalu ne basimba layini okundetera ssente ku stage nga nzanya olimba nga nzanya naye nga ntambula n'ekikapu kino ekiganda kati lwali nzanya olimba ng'omwana okubonyaabonyezebwa nga bwolaba olwampanga yaŋampanga zinsanze bwe lutyo kati Kasajja nga nyimba oluyimba olwo abantu bonabona ne bajja bangi nebasirikirira bwetu paka oluyimba nalumala abantu ne bakuba engalo bonna omulundi gumu nga bangi nga si nduulu omanyi ffe twabalinga tuyimba ennyimba mu kuyitandika kwaffe kuyimba tetwayimbanga nnyo nti tuyimbira nduulu enduulu ezo nnungi si ze zaaniriza abagenyi sajjaga zisudde bangi awazibu kituufu nange omuyimbi wemanyira okuyimba nti abantu bakubira enduulu oba tazikubye amaanyi gakuggwamu tonyumisa kati ffe nze okujja ku stage sobola okujja ku stage ne batakuba nduulu naye ate nomaliriza okuyimba ne bakuba bukubi ngalo buli bantu basiimye kimala buli bantu basagadde kati abayimbi b'ennaku zino abasinga baagala kiri kitya buli mutya obugalo ate ne babwesabira omuntu oli supposed okumala okuyimba
abantu bode obugalo kitegeeza tweyanziza obugalo bukubwanga omaliriza kyokola ki nga basiimye omulimu gw'okoze so sinti ate badde nzija musoke mubukola ki abalungi abatulaba tuli n'omwami Gerald Kiweewa omulangira muyimbi Saabanyi wa Uganda Saabanyi wa Uganda president atanoonya bululu ani yakulonda ku kifo ky'obwa Saabanyi nze kenyini neeronda nembulwa akavuganya nenesigalirayo office zo zitulawa ekitebe ngenda kikola nene ate mwanange ekyo ekigambo nakitongozza n'okukiri gyekitalinga empapula zakyo zinatera okuggwa kiri kitongole kiramba ani akumyuka ku mulimu gw'obwa Saabanyi sinalonda nkyabanoonya kusimanyi buluyi abamu basiga obunyira bwe banywa bavaako kati nkyanoonya omuntu anywa nga tavaako akumyuke nga bwe nabangize asobola okubaawo olwo birungi ki ebijjira ku kabineeti yo oba mu ofiisi yo eri abo abaana ababakugoberera mwana ebintu byaffe bigenda kuba biwanvu ate ne maaso eyo tusuubira nti singa tuba tutandise okutambula abatami bali mu kyalo eyo balina okubaako n'ebintu bibalunda nga balima emmere nga tebakeera mu mwenge kubanga ezo zenteekateeka zo olina okunywa ngaokola ate sente zijja omwenge bagwola kati zenywa nairo bamuwola kati ekitegeeza bwe mba siinanga mu 13 ekyo nga nkigumira kati kati bwogandi kaseera gonanywanga muwe mpaako nyweko kati buno covid yaji oli anyweleko nekwata nolikwata etteeka erifuga omwenge mu Uganda ligamba nti atanaweza myaka 18 tagunywa gwe ng'omukulembeze w'abanywi oteekateeka saagaliramu ddala baana mubatamiivu era sikyagalira ddala saagala baana bonooneka ebiwanga era sisimba waliwo abakyala bakola mabbala ngaosanga bawa omwana abaana omuyenge nze ntera okuyomba nabo wadde bawadde sinze bakitaawe sikyagala Kiweewa abatulaba balegadde okumanya mu mbeera y'okugula teepu twalina abaami nga Lusiini Kasajja Kasiiwuukira Abitex n'abalala n'abalala ani yasookera ddala oggula olutambi olwasookera ddala teepu yo yasooka bamuyita HK studio yakuwa sente mmeka yo teepu nagira mulanga bampa emitwalo 10 mwaka ki naye n'okutunda teyatunda ndabika nze nagyegulirako n'abewaffe ye HK yakuwa emitwalo 10 je namusaba no nga manyino nze musabye no ziwera nsinzidde mwaka ki ogwo mwaka kiye kubanga seera ebyo kafeero lyatandika ekibiina ng'afulumiza muvubuka munnange kamyaka gisajjukiraawo nologa kyenananga mu 9 teepu ne bakuwaamu emitwalo 10 netatunda nenkola nenziramu nenjiye endala eyo Kasajja ndisanizi yagifulumya sente meka yampa emitwalo 3 yo yatunda nyo era nkugamba nti ye teepu yange kyasinza okutunda ku nnyimba zonna kubanga yeyaggulawo erinnya lye bayita Gerald Kiweewa bagiyita abateesi ba ro lwali lugenda lutya oluyimba olwo kataka bannange nvuddeyo buziizi ebbanga lyennamala nkomyewo ndigatte zijidde kujjeeka byonnina kamaala ze mmanyi nti nno sikisa kirwadde bwe mbanga nyimbye nojja mu busungu zesikufaako endongo nsula ngikutte sirigitampozi okuwajjako walumbe yalindesa amakulu amwenzi gy'ebirungi kubanga ekapito esingira obugagga yetandikira amagoba watali zisuubula tekangikoone ngiteekemu akatungulu era munaalwadde aki mukasike kasente kakati ezijimba sinkwata video naye kati engeri yeziguddewo omukutu gwange ngenda kwata video ngenda tandika okukwata video kubanga video ezo tuba tuzikwata nga tetufuna ate ngaetwalirwa sente nyingi ebyokuyimba byaffe nsuubira nnyo nti ku mulembe guno okuyimba kwaffe kugudde ensonga tetukyalina ngeri yonna gye tusobola kufuna sente mu kuyimba kakati n'ebivulu biibyo babigano olw'obulwadde ate enteekateeka z'okubigula mpulira ziyinza okujja mu maaso ate emisolo nagyo gigi bajagala mingi nnyo nnyo akati ebirala batuganye okuyimba ate n'awaka bwe tuli nawo tabatandise tuno nawo nga batwala makomera kwegamba simanyi kiri kigendererwa kiri ekigambo bateesi balwa kitegeeza ki ab'emitima emibi ekitegeeza baaliwo okuva dda ate naffe twabasangawo ne bajjajjaffe babasangawo kitegeeza bo tebagenda kuggwawo ebigambo biri bibiri abateesi ba lo lo kyeki ndowooza kyandibadde banga nze nakibala nti omutima omukwayo ekigambo ekyo kyandibadde nga kyaluyayi lo tyoyalina lo kyafu kati gwe nogamba abateesi ba lo bw'ova ku teepu y'abateesi ba lo wazaako teepu ki awo nazzaako teepu gye bayita
ekyoyo ndowooza ani yagigula era kasajja yakuwamu mmeka ezo zaaliwa nga 6 mitwalo 6 oyambuka 10 3 6 bw'ovako eyo ekyoyo yewazaako ki nengenda nezizaako sikyazijjukira bulungi nejjukira negizaako olubombo balukandudde ate mukase music recorders yagitwala yampamu 7 omutwalo akati nenzija nga nakubaawo sente zabangawo ate awo ntadde okuba ennyimba engatte ne bazira gita singers ababirimu ababiri abisobooza mu bikungule mmwe nezina asigala talama kuba ali muddu ku muntu munne ebiseera ebyo zikulembera nenziramu nekubayo nozaawo wenava nenkuba tepu bagitangani bayita ekipingamizi eyo bagimpamu kakadde ani ekipinga yali metiko wakiri metiko kwati yakuwa kakadde akati nenyongera nenkuba nenzija nesembera nenkuba eggaali ekozeeko nebampamu kamu kitundu ani yagula eggaali FM Music Studio ku paaka enkadde yakula tepu eyo omumwe wannyonnyolera laaja laale zonna bayuuni era mu nsi lwe luyimba lwange lwannazaako ennaku gye nazaalibwa nayo lwe luyimba olwakuggulirawo essanyu kubanga oluyimba olwalufulumya ne lutunda abatepu netunda nnyo sente zo olwazimpa nalina mukyala wange n'agenda nga yali yalabadda poloti olwamanya nti nemuga bagenda kutuwa sente bagenda kunsasula tuteseza miliyoni 1.5 gyalemeddeko so nga era n'oluyimba okuyimba yennyini era nze nali nyimba mukyala wange oyo nyina ensonga zange zenalaba nenga nti kyekituufu nakuba bayamba bangi ne gavumenti naye yalukozesanga mbu nayo gaali ekozeeko era nga kyekituufu tolina kyosobola kugigaana kakati naliyimba nemugamba batugenda kutuwa miliyoni 1.5 era olwye nanonyezaawo awo okugula awaka wendi maganje awo yanonyezaawo nalabawo era olwafuna sente zange ne miliyoni olwagireeta kubanga gwe gwasooka okukwata ku miliyoni mu bulamu bwange era olwagireeta bwalina bwa mutwalo FM yabumpa era mu bulamu bwange nkina nti Fred Mukubira yasooka okunkwasa ku miliyoni mu nsi walina emyaka emeka okukwata emiliyoni emyaka kuba nasabanga Katonda njala mpeze emyaka 25 nga nyina ewange kwali okusabako biri byemuluka kale byajja kyobula nze muluka nakati simena ebegamba bweba mukazi aba yadibwa kubanga temayina gyendi kubanga nsi nazifanga olulinga nkyatambula kugenda kuyimba kati nkolezamu bukoleza nendekaawo netambulira okolezamu nolekaawo nozikiza nasabanga Katonda nfune wembeera nga wange mu nsi Katonda nayanukula essaalayo era lwafuna sente papa emiliyoni olwagireeta nenjikuba ku mmeeza omukyala yaŋŋamba tesula bano bayinza otuyigira ne batubba situka tugende netugenda nalaba mukwano gwe yali nanyini poloti eyo namutwala nebaleeta wano nanyiniyo tugende waloya netukola endagaano era ebbanga tono nnyo oluyimba nelwongera okugenda mu maaso nentandika okufuna ebivulu nentandikirawo okuzimba nendagamu akayumba kange katonoka naye nga kange okusinga ekinene ky'abandi kuba ddala mu biseera bino bya covid waliwo embeera gyendaba nenga kale nange nyinayo gyempangisaako ko naye nga era siri nnyo siri nnyo bubi bwange tombuuza ebyo byange nze gambye nange nyinako gyempangisa gateroza Uganda yonna yange mpangisa nno wange property consultants yije bateekamu essente basangibwa kirekawo Kamuliro tuli n'omulangira Kiweewa ate nabo olaba balina n'okujjaawo ne mbakolera oluyimba basozo tebampayo kuseere olubawaana bawunya bava ku bayimbi tebabifaako ne batamanya nti ate nze wenkiyimba mwana namukimalayo ensi yonna kubanga ngenda nakugulawo leero nange kati nkoye bino byokujingirira ennyimba zange abapoliisi bajingirira ennyimba zange oba bebazijingirira nze erako bwenyina okwogera kubanga bebazindaga oluyimba lwonna ntaba balujingirira nze nga sirumanyi bagenda okulundaga nga bamaze okunjoola bantutte nga tebandaba baldaga lulala ate nga nange nina lulala olulwo lugenda lutya era we lutyo naye ebintu ebirimu nze gasimanyi kale lwakuba tubuukidde tubalere tunatuuka kankuzeema bikokomye ku ki
tubadde ku oguze ploti ozimbye obulamu buteredde oluyimba lw'eggaali ekozeeko lukutambuza okoze ssente Katonda baba alese ekintu munnanga akireeta kubanga nze mu myezi 3 nali maze okuzimba ennyumba nga maze okugula emmotoka nga maze n'okugulayo ku bubanja banja mu kibibi byali eyo nga mazeeko n'okulabako ku kyapa wekifaanana wali owulira kiwulire mpulira kiwulire era waliwo omukama wange omu yagamba nti nabbi ekyapa kye kyabaddemu exercise book kati omuntu omuggo nali namubuuza nti ekyapa kijja mu exercise book kati nze kanyini nga nze sibitegere nakubitegera nti oba ekyapa kifaanana kitya nempalirira ennyo nga Katonda nange njagala nyambe ndabeko ku kyapa bwekifaanana munange nawunzika nga nkirabyekoko naye nga gaali yakozeeko abaana bange nange nempeerako abaana mu bisulu oluyimba olwo bw'ova ku gaali yakozeeko wazaako teepu kyawe twalira Kameme maama Akameme kajula aliwo abakegwada akameme kajula lwazinvaamu awo nengulayo korona kyandaya empya sikyali mu grade nga sikyali wagigula mu bondi ki abagindetera awo bana baboloka bagireta bulese awo bya bondi bya bondi byaliwo olowooza ngapologezi wapakinga nga mpakinga awo nga bwe batyo zibanga zikola space nga tebe batunda bwendowooza oluyimba lwa Kameme tepu ya Kameme yaleeta korona kitaala era Kameme buli luyimba lwange nyina kyendufunyeeko Akameme ke kanninyisa ennyonyi embereberye ndiwapisirira ennyonyi nazifuula taxi ate ŋŋaana nawamuŋŋaana nakati olaba ekintu ekisinzi kyadde kyazze nga waliwo ayagala okunzizayo Sweden eyo nga mugansoko yongere ku ssente olaba kalantini ng'olaaliza bongere ku ssente olaba kalantini wali yagenda okunkwatira eyo kibi nnyo okubeera mu nsi nga siiyo kyova olaba omuntu akijjanyiza Uganda ntama eno nsi yange Omulangira Kiweewa abatwa balegadde okumanya ennyonyi eyasooka wali ogenda mu nsi ki Bungereza era gundi Sengo yabikola promota Sengo ate ngenda nga sina ate nga sibanja ate ngenda nga sina nze simanyi ba tikiti bazigula wa passport wagifuna oti izi passport tuzirina omuntu mwana amagezi omuntu azalibwa n'amagezi ge era passport ate banyinza okugana abaana bange abasiga balina passport abato akati bino byatuse bino byafese bya mutimbagana era nabagambye yange yaweddeko yetakola ki kulini walinga mugire mu nterereze bintu bino bangambye bikolera ku gundi ku internet mu kasenge w'omuzungu okufuna visa kyali kitya balina gwe batuteekako abyogeranye ebyoluzungu tebinkwatirako ddala waliwo gwe batuteekako nga tutambula nabo abigoba tugenda mugundi simanya visa simanya tugenda wa kuteekako ebinkumu bakobe obufaananyi biki ebiwe bityo waliwo ababikolangako tugenda nekuba show netukuba show era nze ennyonyi esooka eno yakuyisa etya ngaesituka ekuva Entebbe eyambuka baali bakiŋŋamba gamba kati engeri gye nali manyidde okulinnya ebinaala ebinaala bimanyi anti lwakuba ndigali amazzi oba okwatako naye tewali nnyo njawulo yalyato n'ennyonyi tewali nnyo njawulo era nga bwolaba gundi netuka nere ekinaala ennyanja netabuka bweti naye waggulu era waliwo gye butuuka nga mutuuse mu gayanja aga ganene n'owulyange gundi egikuba benyi n'owulyange n'ogamba oba bwe tugwa tutuuka ddi ogenda tunula wansi nga tewali eggulu n'ebire nga mulimu wakati awo Katonda muzibu nnyo otunula wansi nga wali eggulu n'ebire era nze nabagamba bali nga ogwasookedde namuganize njagala ekintu eki etikiti eyange njagala kudirisa era nze etikiti wembange nanze embasaba za kudirisa ne kale igudi zakyukakyukangamuko nga bwemufaana ne mutuuka wali oba kubanga twava wano gwasooka nga manyi tugenda London ate netugenda Addis Ababa Ethiopia etusula awo ne batusiza mu woteri omuzigo mulamba TV ebirimu tolina nekyotegeerako bo bakozesa lulimi lwabwe wali osuubira okulaba UTV ate tetuukayo ate gamba n'okugulawo lifuti abantu baagaana okulinnya amadala ne balinnya lifuti ne bakola emirimu twagenda bangi abo bakibijigiri baani balinnya mu lifuti nga lifuti neegaana okuyimirira ffe nga tuba tutambula tulinnya amadala tuba tukakufula eyokubiri nga tulaba basse ne batuyitako ne baddayo nabintu bya Ethiopia naye nsi z'abagazi abawasimanyi zabawarabu simanyi zaki nayo nnyo Ethiopia gye nalabira n'abakondakita abalina ebiraka
Kabiri empale ezedda nga bono eta busuju we Kampala kibende babweno ngolabo liko ndakita kiraka kikataasa nsanga ne mukazi Fiat ezakadde wedda wano gateri zikola nnyo ngate wano mwazi ndi maika nabula banga ndi muto mutuuke Bungereza tusigire kifaananyi kya Bungereza bava waawo ne tugenda tulinnya ennyonyi ndala nkeera nga tuyomba nno nayomba nzi ne wali omusajja oba yali awuli olulimi nanyomba nangamba twala eri muyombe Sempola Semeno company yali yamu mwengabe yabalema sakitegera nakati kikyakuba byo muto nakati sikitegera banangire ekigambo ekyo twala eri muyombe Sempola eno company yali yamu mwenga yabalema konze awo noddiriza ku bigere sibimanyi omwana engutungako nkera ntugenda takugira ku kisaawe bayitayo Heathrow International Airport awo twagenda batuleetere emmotoka empanvu kuva mu neeri yeyitibwa limozini ndowooza ezo limozini ezo ne batuleetera naye enzo ekirungi lwatuukirawo emmotoka mwalimu buli ki twali bangi ne bakisaakye bandi bonna bambi twali abantu nga 7 mwami Sebatana ne gurupu ye n'abantu abalala nga bangi twali oba 17 bwe tugenda nateramu emmotoka empanvu mwalimu omwenge nensanyuka kubanga ekipa ezo zaali wali okutegeera ogwo mwenge gwe omwenge ogwo saabitegeera mwami Sebatayi yaginsumululira ekipa eyo wakuuma nga bajja ne bakakwata bakati ne bakanyigende bali nebbali nebukamu ekikongoliro ekintu kiringanga ekyekitoogo nekigenda mu bbanga nengamba tegujja kuyiika nengubakirawo era nengutereeza cupa ze zino nga si wansi ate katono kawanvu mwekati era nakati nako zino nziraba zaze mu Kampala muno nziraba maduuka ga wano naye kakati ne batutwala ku mmeeza nga buli kyakulya mu nsi kwekiri nendyange yatunze poloti nendyange yatunze poloti netulya netunywa nga tebali abalala bali besaidi eri emabega wali bali mu kwezinira amazina gaabwe manyi abantu bebulaya eyo bakoowu balinga bakubizinga tebaagala kumanya kiriwo bagenda nakiriwo kati bwefe twaviira eno ng'oluyimba nno nze olwantwaza Kameme nga lwebasinga okwagala ate nga nze ebiseera ebyo eno ekyeddalu kyekikutteyo ng'akameme kakaddiye akameme kakaddiwa ddala ate bo kebakolaki ate nze ekyeddalu wano kyekikutteyo okumanya byewuunyisa twatuuka eno nga entuleseeyo lutalo akabira kapaapala nga luluyimba olusinga okubaako lwakabi ate nga beeri baagala tica embo yatuddako batugamba bababuuza bano mubalabye nti twalabye nga tumaze okuyimba tuleetaani owembooko tica obalaba ebintu bya Katonda bizibu emikisa giba mikisa munaayo era tica gutwaleka bazzaayo ekifo kyakapapaala ebiseera ebyo ate abantu ennyonyi eyo bw'oginyumya mwakuba oluyimba ne badda twins oyina layini egamba nti ndi mu bazungu era byalina byanyiga squeeze ebyana binyiga sukwizi ebyaddala abaana bakunyiga sukwizi atoloza byali biwaani nti biyungirire nga bino byayinza kulimba lwananta niti byali byaddala ebyana byakunyiga sukwizi nze okumanya nze neewuunya Katonda emikisa gye yampa era nemmanga mwebaza n'abawagizi bange okumbeererawo kubanga senga simmwe senga byona byonna sibinywa banange twagenda mu bantu abagenda e Bulaaya nsuubira nti abalina ekijjukizo ekyo kuba twagenda 28 naye abalina ekijjukizo ekyo kali ekibijjigiri yakomawo n'ayimbako oluyimba kakati ffe kyetwakolerayo twagenda abantu nga 17 naye nkakasa mu budde buno senga obukebedde tubani abagenda ku 28 abayimbi isaawa eyo era olabamu ffe obukakafu buliwa batugjayo oluyimba akatambi batuziyimba nze neewuunya Katonda bajja ano ne basiba abantu nga Queen ajja bwaliwo abazanga emisango poliisi nebakwata naye nsuubira bayinza okuba nga bakyali mu makomera obanga baavaayo obanga bakyaliyo naye gye nebaza Katonda natuuka ku lubiri lwa Queen ku mulyango mwayingirira ebungereza ne tutuukawo bulungi nnyo mu lubiri era ne gundi ennyumba ya Kabaka owaffe wano wa Buganda bw'aba agenze gy'asulamu ngimanyi ku maaso gange watuukayo gundi embasi ya Uganda weeri nayo manyiwo ku maaso gange olwakuba ekyannuma nasangako emikoko wegiranisa okumerako waggulu
nga bitandikiriza okumerako kyannumamu ekyo kyannumamu nga waliwo obulagajjavu ndowooza ku bekikwatako abeeyo kakati nyina omukisa okubanga ebina era queen batubuuza bubuuza buvaawa mu luzungu nga tente lunkwatako wali nga bebaddamu ani yabaddiramu bali abatwins badda twins ne bagamba tuva uganda nti mbadde muyina nti mwagala kulaba omukulu kuba mwali bw'aba mwali ebendera ziba bbiri omanyira ke kabonero akalaga bw'aba taliimu ebeemu ne bagamba nti agenda naye temuvaawo wano ti ajja bakubirako ku jjambo bawuubirako konze kantereera nesemberera ddala muba muli awo nga nengera bendera eryekka nomanya nti kati agenda kufuluma era olwafuluma n'omusirikale yagenda namuganda waliwo abavudde e uganda naye obawuubirako awo omukazi era bano bataba na kamera ebiseera ebyo omukazi oyo omukadde yali afuluma bwati emuluka nebeera mpola nasse endabirwamu natukolako bwati olw'essanyu epitirive ennyo kubanga nensirikale nga kadi nzaani wa pisiri ali mu lubiri lwa n'abakyala b'ebungereza mpuubiddeko abantu babagenda omulaba nakati abamu balabika bakyali mu makomera neŋŋamba nebaza katonda neŋŋamba amina kati ebyo ebifo bibalwanira nenvaawo nengenda ku kisaawe kyammwe mu Abaseno Emirates nengendawo ku bigere nja kukubuulirayo nengendayo ku bigere nendaba essaawa netulambula naye tebakulimba nti waliwo muyimbi munange yakomawo n'abagamba buli ayingidde mu kisaawe munda yalimba tetwayingira wabula twayingira wano waliwo edduuka bw'oyagala okozesa t-shirt nebakuterako amanyago bw'oyagala okozesa ebikopo ebyaSeno basobola okugulayo ebintu bwebityo ebyaSeno awo ne wali empewo wali namanyi okugula esobola okuzza okusitula n'ogwa nekulema okuzza wansi awo empewo eri awo naye twagenda ne batusasula ne bakugulawo okulingizako mu kisaawe twalingizaayo era tewali nnyo kawo kamaanyi embeera bwelwakwata otiwaabwe ffe n'ensi yaffe eno nnungi mwana ensi yaffe eno nnungi nnyo ffe tulina obudde bwonna naye ebyobeera okankana kwesabika omusana ne gumala gwakako nga gona abakadde baba bagenda kufa kiwa tebamanyira mbeera eyo owagira kirabu kikiweewa era kuolwo bwe namanya nti bw'ova e London manya kugwa Emirates nogenda kuba katere ekisaawe ekiri okumpi ky'oyinza okugamba nti nga bwolaba nti Namboole ndowooza kyaba West Ham kikiri okumpi ku by'emipiira ebyo kati ate bw'ovaawo nogenda e Manchester mayiro 5 okuva e London okutuuka e Manchester ate nga nzije nnoonya nkyeyongerayo okuva e Manchester okutuuka e Liverpool mayiro 10 oli wa Liverpool tobuuza nzijeko akabuuza nkajjeko ntaddeko eyo era mmanyiyo byonna ku bigere bakisebaza Katonda bana basanga bebikonde mugundi mubibanda basoma abana bakyusa n'enzungu nokandi bulira oluzungu naye kati tebamanyiyo ndi wa pisiri natuukayo ku Anfield gwebayita ate nga sisasudde bantwala butambi bwebanda okututuusa eri passport bazitujjako kakati bwebazitujjako nga bebabeera nazo mbu tetubula nali sibimanyi tetusigalayo kakati walinamu enteekateeka esigalayo ate era nakati era nze segomba kusigalayo nze obulamu bwange nze ndaba wano wembeera wano nyumirwa nnyo ensi yange kale lwakuba kati ntandise okukuluusanyizibwa naye nga bayinza okuba nga bankuluusanyiza nga oba babadde n'ekigendererwa oba babaddeyo nga balowooza byebagize bye bituufu maaso tuli bimanya naye nga bwe twavaawo ntandika okuba nga buli wakutaano tukuba sho olwokutaano olwomukaaga ne Sande nga tukuba sho ezo atandika okuyimba nga abantu banyumirwa tukuba live ate abantu bebuuza nti kiki bwe tuyimbira babeera bazungu biki munange kikwewunyisa oyinza okuba sho nga temuli muzungu noobo nga bonna baddugavu wabula bamanyi okukubagana amasimu abeeri bo kyenda balabako ensi nga bwe ziriraanye bwe bamanya nti tugenda kujja waliwo abava e Kenya waliwo abava e Tanzania waliwo abava ne bajja mu kivulu ensi ezeetolodde ne bajja mu kivulu omwo ate nno tebaba bangi nnyo naye endowooza engeri sente ze babeera basasudde ennyingi kubanga ebiseera ebyo twagendayo nga basasula pawundi 2 okuyingira. Mwami Kiweewa abantu abali agadde okumanya wali ku squeeze abazungu bakunyiga squeeze wali
okukwata eyo video ate esisho twali tukwata video wafunayo komaama omuzungu era singa mulina nenza nti okusinga nga nze nebereranga byange kale bibyo byabazungu kyo kyenabalabako nti singa oba oli serebu nga bakuba enduulu n'engalo si kizibu kumufuna naye nga amateeka gayo nze amateeka gayo sigasobolera ddala amateeka gaabwe ag'okwagala kwabwe amateeka mangi okwagala omuntu mbanya simanyi onokuba bintu byali bingi n'empasa yaabwe yenyini yammalamu amaanyi mukola ndagaano simanyi onokwenyumirwa oyinza okwenyumirwa bumwenyumirwa nga mwongerayo endagaano nga mugizza obujja bisobola oyinza okuba nga okyayagala nga toli akooyo nga babisaza yabo agamba nedda simanyi gye bayita divorce simanyi divorce eyo ebyo byonalabayo njagala tukomewo e Kampala wano oyimbye ensi ekutegedde abantu bakumanyi kiki kyeweenyumiririza mu kuyimba okusookera ddala okwenyumirizamu kyensobola okwenyumirizamu gy'emikwano ogikoze nze gwolaba nze ebiseera ebisinga obungi neetambulira nokundaba mumotoka si kyangu neetambulira ebyangu ezibeerawo emotoka nga zange nzina yadde ziba zikozeeko naye kazizo katonda ziyampa naye nga zange zange sitala nnyo okozesa bitali byange naye nga nyina emikwano nze ntambula bwe nti gundi waffe banange gundi waffe abalala baga kati kinoonya mwenge kigumanyi nogera mwana nti kati kitamidde tekinuma kubanga batawaayiriza sibeera mu nsindikagano za kulwana nze musajja omuntu gwosobola okugamba nti olinga embwa bwendaba kinumye nnyo nenkwata endabirwamu endaba sirimu agamba babadde onnimba sayininga nkinga kigwawo kinsoka kyolaba nze toyinza kunsanga mu mivuyo gya kulwana kukola kutya wali olwanyeeko okuva obutoobo nze nakula sirwana nali ndi munafu wali munafu okuva obuto era ebyokulwana n'omutima ogulwana sigwagala ate newaba mwana nga ndaba omuntu amukuba siagala mutwala okuba munne siagala nnyo ebintu bya lugono abayimbi bakola kolabos nga za muswaba nze ezo kolabo manya kolabo manya ki ate no singa oba okigenderedde nze nazireeta wano watandika nani nyinza okuba nga nze nazireeta mu ggwanga Uganda wano mwaka ki era yali kolabo ki 1996 1996 twakuba oluyimba abantu 12 oluyimba olwo nga nze nduyiza nabo ne bongereza ani muddu ku muntu munne 97 ne tukuba oluyimba asigala talaama mwalimu bayimbi era abayimbi bebo ababa bazira gita singers 12 98 ne tukuba oluyimba baluyita ani asaanidde okufa omwana gwe wazaala ne mukyalawo oba omwana gwe wazaala n'omusajjawo bwe basala akufa ani asaanidde afe owaayaani mwalimu abayimbi bameka abatwalimu era ndowooza nga